mujjukirenge ennaku z'omwezi nya Desemba Joe Biden yali mu ggwanga lya Angola era asinkana Tshisekedi. Kati wamala okusinkana Tshisekedi yagamba tukole ki mutereze emirembe. Naye sadaka eno mujjukire mulimu South Africa. South Africa is a BRICS nation. Na kugamba America wants it all. Ekyetaaga kyonna. Okategedde. Kakati bakkiriziganyiza nti amagye ga sadaka gafulume Congo era gafulumye. Gatandise okufuluma amagye ga sadaka. Mu kufuluma amagye ga sadaka gano America eyina endagaano ne Congo eya peace in exchange for 50% ku minerals zaki za Congo. Kakati lero tulaba M23 egenda mu Angola sadaka efuluma kitegeeza South Africa bajimaze ba BRICS bajimaze nabagamba abantu bano BRICS eno yerigira ku America netemanya America eno kyegenda gikola kubanga America tactics zaayo nzibu nnyo. America yefuga ensi lwakuba abantu abamu tebakkiriza. Nze nabagamba nze minister wa foreign affairs tugenda mu Uganda mpya kubanga ekintu ekimumya Museveni alina minister ali mu kifo kyange gwaitokero liye mu musiru tasobola kulaba Uganda kati abaga kegendamu wabula abatwala butwazi nange nga nyumirwa nga ngamba tubagamba bulijjo muli basiru nga muwakana ngamba gamba kakati China emaze okulangirira negamba tegenda kubeerawo ku repressinga lwaki olutalo nuwobeera olutunuulidde bulungi. America wemaze okwata M23 negiteeka weeja. America kyekoze etinkudde ba activists abaana ba people power abekonge batinkudde ne bagamba muforcinge government yammwe eddemu reviewing endagaano eziri wakati wa China ne Congo kubanga ba activists bano bagamba nti China ebbanga lyemaze mu Congo abakongo tebalina kye bafunyemwe badde bababubbi kati balina otegeeza endagaano zino kitegeeza abaana be Congo bagenda ku raising against China. Kino kye nabagamba kino ekintu kino nakibagamba ne mbagamba nti America webezze tugenda kwata omuchina oyo tumufulumye kakati China egenda fuluma Congo. Okategedde awo wetulaga Trump nga abakozeeko then naffe kike tuzaako tugenda gobo omuchina omumerika je teri kuyita manju milyango wano wetuyita mu diru za pezo ne. Okategedde kakati kitegeeza mu ndagaano zino zibagenda okuddamu okureviewing obupya China ekavuddemu already waneno musadaka amagye gonna bagafulumiza kitegeeza ne South Africa ebigendeddemu ensi bbiri eza BRICS zikubiddwa hands down. Omumerika agifunye Kagame ne Museveni baviiriddemu awo. Okategedde Kagame kikyatandise okukola rally zino rally oziraba zatandise bamukubye sanction na buli kimu yabba akalu naye kati alaga ensi nti Abanyarwanda bali naye atandise first rally era batugambye nti atandise zino first rallies za mpaka ayagala kulaga kifaananyi kya international community. Museveni kino takirina ayina mundu ze nabagamba ono twamunyiga amapeesa amatuufu. Foreign policy zino zinatandika okureactinga oye mundu ze zigenda kubulwa amasasi eza Museveni eza Kagame essaawa eno zibuliddwa amasasi era Kagame azeeyo mu bantu. Museveni nakugamba I told you don't know who you're messing with. Mwatinkula Kyagulanyi oyo nembagamba kye mutinkula temukimanyi ne mutugamba mudduse mu BRICS kakati China tegenda kubayamba kubanga China ekimanyi nti abantu bano tebalina support ya abantu. China is not there to give them a hand. Museveni tagenda kufuna sente mu BRICS eyo era nabagamba nti emulese abeerewo nga dominant partner. Kakati China tegenda teeka sente weetajja kubanga Museveni talina maanyi g'abantu tagalina. Ono nabagambye awedde yavaakodda era bye mulaba bavuma ne bawemula n'okuwemula bali ku lose situation. Nze minister wa foreign affairs nga nseka namu ne ngamba mwalonde okero olyemu mwamala. Okitegeera ekintu ekyo mwalonde okero olyemu mwamala. Kakati Museveni ne M23 badda Rwanda munnange naye ate Rwanda efunye opposition mujjukire agreement zino zebagendamu wakati wa Tshisekedi ne M23 z'abakongo abayekera abakongo bebagenda okuteesa ne government yaabo bakole government yawamu bafune political solution. Then nani Congolese rebel groups zidda waabwe mwe muli Abanyarwanda badda waabwe. America egenda kuleta full security ejiwani ejiwe Congo. Full security etandika okutraininga n'amagye ga Congo. Wetegera nti amagye ga Congo gatuse ku standard protecting ensi yaabwe. Kitegeeza nti bano bagenda kuba bakwasa ensi. Namaze okufuna security training naye nga M23 yetulabyeko nnyo olunaku olw'enkya olwokubiri katulinde ebinaava mu meeting eno naye mbagambye Rwanda gye bagenze mu Angola Joe Biden gye yali. Joe Biden
je yali. So ladies and gentlemen, akantu kalero kabadde ka breaking news. Then ngatteko n'akalala. Protest vote is the only way to end Museveni. Eyabadde kawempe. Eyo temujera bila. Ladies and gentlemen, nabagamba wano wetuli tuli cut off. Congo updates. Tugenze mu ggwanga lya Congo. Okitegera ekintu ekyo. Tugenze mu ggwanga lya Congo. Kiki ekiri e Congo? Ati bulijjo mumbuuza shama Congo etuusewa kakati nzize. Congo olunaku olw'enkya M23 ne Tshisekedi bolekedde ggwanga lya Angola enkya ku Lwokubiri bagenda kuteesa komyawo mirembe Omumerika akamazeemu. Kitegeeza nti Kagame ne Museveni akabwe kaweddemu. Jukira bakwata M23 obukulu ne babuwannanga nanga mu Congo. Naye mujjukirenge ennaku z'omwezi 4 Desemba Joe Biden yali mu ggwanga lya Angola era asinkana Tshisekedi. Kati wamala okusinkana Tshisekedi yagamba tukole ki mutereze emirembe. Naye sadaka eno mujjukire muri mu South Africa. South Africa is a BRICS nation. Na kugamba America wants it all. Ekyetaaga kyonna. Okategedde. Kakati bakkiriziganyiza nti amagye ga sadaka gafulume Congo era gafulumye. Gatandise okufuluma amagye ga sadaka. Mu kufuluma amagye ga sadaka gano America eyina endagaano ne Congo eya peace in exchange for 50% ku minerals za Congo. Kakati lero tulaba M23 egenda mu Angola, sadaka efuluma. Kitegeeza South Africa bajimaze ba BRICS bajimaze nabagamba abantu bano BRICS eno yerigira ku America naye temanyi America eno kyegenda gikola kubanga America tactics zaayo nzibu nnyo. America yefuga ensi lwakuba abantu abamu tebakkiriza. Nze nabagamba nze minister wa foreign affairs tugenda mu Uganda mpya kubanga ekintu ekimuumya Museveni alina minister ali mu kifo kyange lwaitokero lye mu musiru tasobola kulaba Uganda kati abaga kegendamu wabula abatwala butwazi nange nga nyumirwa nga ngamba tubagamba bulijjo muli basiru nga muwakana ngamba gamba kakati China emaze okulangirira negamba tegenda kubeera ku repressinga lwaki olutalo nuwobeera olutunuulidde bulungi. America wemaze okwata M23 negiteeka weeja. America kyekoze etinkudde ba activists abaana ba people power abe Congo batinkudde ne bagamba muforcinge government yammwe eddemu reviewing endagaano eziri wakati wa China ne Congo kubanga ba activists bano bagamba nti China ebbanga lyemaze mu Congo abakongo tebalina kye bafunyemwe badde babba bubbi kati balina otegeeza endagaano zino. Kitegeeza abaana be Congo bagenda ku raising against China. Kino kye nabagamba kino ekintu kino nakibagamba ne mbagamba nti America webezze tugenda kwata omu China oyo tumufulumye kakati China egenda fuluma Congo. Okategedde awo wetulaga Trump nga abakozeeko then naffe kike tuzaako tugenda gobo mu China Omumerika je teri kuyita manju milyango wano wetuyita mu diru za pezonna. Okategedde kakati kitegeeza mu ndagaano zino zibagenda okuddamu okureviewing obupya China ekavuddemu. Already waneno mu sadaka amagye gonna bagafulumiza. Kitegeeza ne South Africa ebigendeddemu ensi bbiri eza BRICS zikubiddwa hands down. Omumerika agifunye. Kagame ne Museveni baviiriddemu awo. Okategedde Kagame kikyatandise okukola rally zino rally oziraba zatandise bamukubye sanction na buli kimu yabba akalu naye kati alaga ensi nti Abanyarwanda bali naye atandise first rally era batugambye nti atandise zino first rallies za mpaka ayagala kulaga kifaananyi kya international community. Museveni kino takirina ayina mundu ze nabagamba ono twamunyiga amapeesa amatuufu. Foreign policy zino wezinatandika okureactinga oye mundu ze zigenda kubulwa amasasi eza Museveni eza Kagame essaawa eno zibuliddwa amasasi era Kagame azeeyo mu bantu. Museveni nakugamba I told you don't know who you're messing with. Mwatinkula Kyagulanyi oyo nembagamba kyemutinkula temukimanyi ne mutugamba mudduse mu BRICS. Kakati China tegenda kubayamba kubanga China ekimanyi nti abantu bano tebalina support ya abantu. China is not there to give them a hand. Museveni tagenda kufuna sente mu BRICS eyo era nabagamba nti emulese abeerewo nga dormant partner. Kakati China tegenda teeka sente weetajja kubanga Museveni talina maanyi g'abantu tagalina. Ono nabagambye awedde yavaako dda era bye mulaba bavuma ne bawemula n'okuwemula bali ku lose situation. Nze minister wa foreign affairs nga nseka namu ne ngamba mwalonde okero olyemu mwamala
okitegera ekintu ekyo mwalonda okero oliemu mwamala kakati Museveni ne M23 badda Rwanda munnange naye ate Rwanda efunye opposition mujjukire agreement zino ze bagendamu wakati wa Tshisekedi ne M23 za Kongo abayekera abakongo bagenda okuteesa ne government yaabwe bakole government yawamu bafune political solution then nani Congolese rebel groups zidda waabwe mwe muli abanyarwanda badda waabwe America egenda kuleta full security ejiwani ejiwe Congo full security etandika okutraininga n'amagye ga Congo wetegera ati amagye ga Congo gatuse ku standard protecting ensi yaabwe kitegeeza nti bano bagenda kuba bakwasa ensi amaze okufuna security training naye nga M23 yetulabyeko nnyo olunaku olw'enkya olwokubiri katulinde binava mu meeting eno naye mbagambye Rwanda gye bagenze mu Angola Joe Biden gye yali so ladies and gentlemen akantu kalero kabadde ka breaking news then ngatteko n'akalala protestive vote is the only way to end Museveni eyabadde kawempe eyo temugyerabira nkomawo mu domestic police nkomawo. Thank you. Ladies and gentlemen, nabagamba wano wetuli tuli cut off Congo updates tugenze mu ggwanga lya Congo okitegeera ekintu ekyo tugenze mu ggwanga lya Congo kiki ekiri e Congo ati bulijjo mumbuuza shama Congo etuusewa kakati nzize Congo olunaku olw'enkya M23 ne Tshisekedi bolekedde ggwanga lya Angola enkya ku lwokubiri bagenda kuteesa komyawo mirembe Omumerika akamazeemu kitegeeza nti Kagame ne Museveni akabwe kaweddemu jukira baakwata M23 obukulu ne babuwannanga nanga mu Congo naye mujjukire ng'ennaku z'omwezi 4 Desemba Joe Biden yali mu ggwanga lya Angola era asinkana Tshisekedi kati wamala okusinkana Tshisekedi yagamba tukole ki mutereze emirembe naye sadaka eno mujjukire mulimu South Africa. South Africa is a BRICS nation na kugamba America wants it all ekyetaaga kyonna okategedde kakati bakkiriziganyiza nti amagye ga sadaka gafulume Congo era gafulumye gatandise okufuluma amagye ga sadaka mu kufuluma amagye ga sadaka gano America eyina endagaano ne Congo eya peace in exchange for 50% ku minerals za Congo kakati lero tulaba M23 egenda mu Angola sadaka efuluma kitegeeza South Africa bajimaze ba BRICS bajimaze nabagamba abantu bano BRICS eno yerijira ku America nete manya America eno kyegenda jikola kubanga America tactics zaayo nzibu nnyo America yefuga ensi lwakuba abantu abamu tebakkiriza nze nabagamba nze minister wa foreign affairs tugenda mu Uganda mpya kubanga ekintu ekimumya Museveni alina minister ali mu kifo kyange lwaitokero liye mu musiru tasobola kulaba Uganda kati abaga kegendamu wabula abatwala butwazi nange nga nyumirwa nga ngamba tubagamba bulijjo muli basiru nga muwakana ngamba gamba kakati China emaze okulangirira negamba tegenda kubeerawo ku repressinga lwaki olutalo nuwobeera olutunuulidde bulungi America wemaze okwata M23 negiteeka weeja America kyekoze etinkudde ba activists abaana ba people power abekonge batinkudde ne bagamba muforcinge government yammwe eddemu reviewing endagaano eziri wakati wa China ne Congo kubanga ba activists bano bagamba nti China ebbanga lyemaze mu Congo abakongo tebalina kye bafunyemwe badde babba bubbi kati balina otegeeza endagaano zino kitegeeza abaana be Congo bagenda ku raising against China kino kye nabagamba kino ekintu kino nakibagamba ne mbagamba nti America webezze tugenda kwata omuchina oyo tumufulumye kakati China egenda fuluma Congo okategedde awo wetulaga Trump nga abakozeeko then naffe kike tuzaako tugenda goba omuchina Omumerika je teri kuyita manju milyango wano wetuyita mu diru za pezo ne okategedde kakati kitegeeza mu ndagaano zino zibagenda okuddamu okureviewing obupya China ekavuddemu already waneno mu sadaka amagye gonna bagafulumiza kitegeeza ne South Africa ebigendeddemu ensi bbiri eza BRICS zikubiddwa hands down Omumerika agifunye Kagame ne Museveni baviiriddemu awo okategedde Kagame kikyatandise okukola rally zino oziraba zatandise
bamukubye sanction na buli kimu yabba akalulu naye kati alaga ensi nti abanyarwanda bali naye atandise first rally era batugambye nti atandise zino first rallies za mpaka ayagala kulaga kifaananyi kya international community. Museveni kino takirina ayina mundu ze nabagamba ono twamunyiga amapeesa amatuufu. Foreign policies zino zinatandika okureactinga oye mundu ze zigenda kubulwa amasasi eza Museveni eza Kagame essaawa eno zibuliddwa amasasi era Kagame azeeyo mu bantu. Museveni nakugamba, I told you, you don't know who you're messing with. Mwati nkula Kyagulanyi oyo nembagamba kye mutinkula temukimanyi ne mutugamba mudduse mu BRICS. Kakati China tegenda kubayamba kubanga China ekimanyi nti abantu bano tebalina support ya abantu. China is not there to give them a hand. Museveni tagenda kufuna sente mu BRICS eyo era nabagamba nti emulese aberewo nga dormant partner. Kakati China tegenda teeka sente wetajja kubanga Museveni talina maanyi g'abantu tagalina. Ono nabagambye awedde yavaakodda era bye mulaba bavuma ne bawemula n'okuwemula bali ku lose situation. Nze minister wa foreign affairs nga nseka namu ne ngamba mwalonde okero olyemu mwamala. Okitegeera ekintu ekyo mwalonde okero olyemu mwamala. Kakati Museveni ne M23 badda Rwanda munnange naye ate Rwanda efunye opposition mujjukire agreement zino ze bagendamu wakati wa Tshisekedi ne M23 za abakongo abayekera abakongo bagenda okuteesa ne government yabo bakole government yawamu bafune political solution. Then nani Congolese rebel groups zidda waabwe mwe muli abanyarwanda badda waabwe. America egenda kuleta full security ejiwani ejiwe Congo. Full security etandika okutraininga n'amagye ga Congo. Wetegera nti amagye ga Congo gatuse ku standard protecting ensi yabwe. Kitegeeza nti bano bagenda kuba bakwasa ensi. Amaze okufuna security training naye nga M23 yetulabyeko nnyo olunaku olw'enkya olwokubiri katulinde ebinaava mu meeting eno naye mbagambye Rwanda gye bagenze mu Angola Joe Biden gye yali. So ladies and gentlemen, akantu kalero kabadde ka breaking news then ngatteko n'akalala.